So what is the difference between I want to talk to you and I need to talk to you? Well, in this video, I'm going to explain the two. Enjawulo erichi wakati wa inze njagala okwogera naawe ne inze neetaaga okwogera naawe. Well, in this video, ngenda kubanyonnyola enjawulo weri. I want to talk to you in Luganda tugamba njagala kwogera naawe. Or some people say inze because of I. Inze njagala okwogera naawe. So, whereas I need to talk to you is neetaaga okwogera naawe. Once again, I need to talk to you, we say neetaaga okwogera naawe. So the difference between want and need, want, it shows something which is not very much important. Want oba njagala, njagala kitegeeza. Njagala eyimirawo ku lw'ekintu ekitali kya makulu nnyo nga tekyetaagisa nnyo, whereas neetaaga eyimirawo ku kintu ekyamakulu ennyo. So when you tell someone that I want to talk to you, it means you just want to say out something which is not very much clear. But when you tell someone that I need to talk to you, it means you have something important to tell him or her. Kitegeeza oyagala kuyisaawo kintu kya makulu. But when you use want, kitegeeza ekintu kyogerako si kya makulu nnyo. Omulundi oguddako oba ng'oyagala kugamba muntu ekintu ekyamakulu omugamba I need to talk to you. Okay? I need to talk to you. Inze neetaaga okwogera naawe. When you say I want to talk to you, kitegeeza inze njagala okwogera naawe. Some people say njagala kwogera naawe. I want to talk to you. But when you say I need to talk to you, neetaaga okwogera naawe. Okay, remember here we learn English and Luganda with ease. When we go Luzungu, no Luganda, mu bwangu. Don't forget, I have online classes. You can WhatsApp me on the number displayed down on the screen. Okay, bye-bye. Wait about.